Nkwaniriza nnyo nate mukadde kano we tukutuusizaako alipoota y'embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Kampala yabadde ewezezza millimeters 9 n'obutundutundu 2. So nga ate yo Jinja yabadde ewezezza millimeters 6 n'obutundutundu 3. Bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ggwanga lyaffe olwaleero, ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana kaakedde kwememula. Byo ebifaananyi ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa biraga empewo okuva mu gabira g'Ekkongo nga zoolekedde ebitundu ebyo eby'omubuvanjuba bw'eggwanga lyaffe, so nga n'empewo okuva mu guyanja ogw'ebuyindi zikunta nga zijja mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe, ekireetedde ebitundu ebyo nabyo okubeera n'enkuba. Katunuulire ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera ebyo eby'okumakya. Tusuubira mu Kabale olwandagirize, so nga ate mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe mu bukiikakkono awamu ne mu buvanjuba tusuubira nti obudde bujja kubeera bwa mukalwe. Olwo ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale tusuubira enkuba okutonya ng'erimu n'okubwatuka kw'eggulu. Embeera eno esuubirwa okukyuka era olw'eggulu tusuubira nti nno mu Kabale ebbugumu erya waggulu lijja kweza Celsius 24 era nga tusuubirayo oluwandagirize, so nga ate mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe ebbugumu erya waggulu lijja kweza Celsius 30 ne mu buvanjuba tusuubira nti ebbugumu lijja kweza Celsius 29. Olwo ebitundu ebyo ebiriraanye olubalama lw'ennyanja Nalubaale, Kampala, Jinja n'Entebbe tusuubira nti obudde bujja kubeera bwa mukalwe era ebbugumu lijja kweza Celsius 28. Bwe tutunuulira ku bibuga ebyo ebiri ku ssemazinga wa Africa lw'ekibuga nga Lagos, Kigali ne Nairobi tusuubirayo namuttikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka kw'eggulu. Olwo ebibuga ebirala ebiri ku ssemazinga wa Africa tusuubira nti akasana kajja kwememula. Byo ebibuga ebyebunaayira ekibuga nga New Delhi, Paris ne London tusuubirayo oluwandagirize, ate yo mu Texas ne Washington tusuubira namuttikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka kw'eggulu. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. N'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu okutuusaako embeera y'obudde.